Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ugikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale. Wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo ne mbeera mu studios za Radio Simba kwanjulira programu eno. Nina Charles Romshana, nina Haruna Kanabi, nina John Kakande, Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda bajja tusanga. Tutambula bwe tutyo ensonga ez'enjawulo wiiki eno. Njagala kutandika na kusaasira mikwano gyange wano ku Radio Simba. Mandeevu PD yafiiriddwa mwannyina nategedde ndowooza lunaku lwaggulo bambi Mandeevu tukusaasira tukugumya Omukama akugumye ne omulimi waffe ow'omwaka Ndawula wali ku reception naye musajja wa Katonda naye yafiiriddwa naye bwe bityo abakozi basimanga beggamye mu kiyumba ky'enkoko wangi je nalabye abakozi basimanga beggamye mu kiyumba ky'enkoko simanyi gye wabalabye Ndawula gwe watadde abakozi basimba mu kiyumba ky'enkoko oba Mandeevu naye abagenze okuziika mu kuliko eyo abasobodde obbawerekerako n'abalala bonna mu ngeri ez'enjawulo tubeebaza. John, buuza abantu. Bannaffe mwenna abatuwuliriza enkya ya leero mbalamusiza, abalwaziza, abafiisizza, basaasidde nnyo. Ssebo ndowooza oyogedde ku munnaffe Mandeevu naye n'omu ku bantu abakulu mu ggwanga, Mukulu Ssentogo, architect, naye Mukama yamuyise. Omulimu gwe ogusembyeyo guli prominent ogw'erinnya guli waffe ku ekereziya ya Yezu Kabaka wano mu Kampala, Christ the King. Oli Kaloli Semwogerere yabadde amuwandiikako ng'aga nti he's left his print on Kampala. Akoze omulimu mulungi. Kansuubire nti omulimu ogwo gujja kgenda mu maaso. Mukulu ono badde famiye ekola bulungi mbaddeko mu meeting ezimu nga baba evaluating nga tokyetaaga kusinkana mwami Ssentogo. Mukulu omusaana we twali tuyingira mu studio n'akola comment nti bannayabufuzi generation y'abati beerondwa n'abalala abo baali bannayabufuzi abanyumirwa omulimu gwabwe si kubanga baayagala okufuna ssente gaggawala. Ekizibu kye tulina mu ggwanga nti bannabyabufuzi bato obugagga kye kikulembera naye tekiri mu bannabyabufuzi bokka. Profession ennyingi zivunze abantu kwagala kutuuka Kakande we yatuuka emyaka 4 yayagala atuukewo. Si kyokka n'ebirala ebiridate oli adanyumiza guyinza okikkiriza nti omulamuzi wa high court ayinza okutuula mu musango n'aguwuliriza naye n'akola judgment ng'akootinga verses za Bible oba za Quran. Nga ntakootinga mateeka Kakande owaayiriza sebo nkugambye nti when you are swearing to power you swear by nvaako hadithi ku nsonga eno nvaako hadithi naye nawandiika judgment ng'akootinga verse eno kufunira njaza omusango okusinza ku kino Mukama yakigaana n'ogamba naye yali pastor. Ampuliriza Gasimbagane bannamawulire. Of course ne weekend nga mpa Chazo Mzindalo mukwano gwange musajja mukulu Haji Mustafa Mutyaba naye yagenze wa Katonda. Haji Mustafa Mutyaba abadde muwandiisi abadde mukuŋŋaanya wa bitabo. Nina ekitabo kye nanoonya okumala emyaka kya Ssekabaka Edward Muteesa, The Discretion of My Kingdom. Haji Mutyaba nga buli n'okinoonya baga nti omuntu omu tye Haji Mustafa Mutyaba
ne munoonya ku ssimu muwala we naye kati mugenzi bit Mutyaba yali mukwano gwange yali akola ne action for trauma and da bwe nagendayo Haji Mutyaba bwe namukubira akasimu nanga nti kyoyagala nnyinza okuba nga sikiina naye jangu ne ngenda ewuwe ng'omusajja mukuŋŋaanya wa bitabo ne ebyali byakutuka ng'abantu mu publication tebiriiyo ng'akikuŋŋaanya n'akiddaabiriza ndowooza yabadde asigazza kopi za Francis Bazaarwa Hebwenje, The Price of Freedom, Haji Mustafa Mutyaba abadde aziyina omulimu nnyinza okugamba nti legally gubadde gulimu ebitege kuba yaddamu n'akikuba buto teyayongeramu teyatoolako naye nga nti kino okusobola okusigalawo for generations neetaaga nkikuume wano. Bwe yakuba ekitabo kya The Discretion of My Kingdom kyamuleetera ebizibu bingi n'embuga emmengo. Ye mu nnyinnyonnyola ye yaŋŋamba yafuna enzikiriziganya nabo nanga nti ekitabo kino kyetaaga kiddemu mu circulation abantu b'omulembe guno bakikole ki bakisome. Bwe yagenda okumala okukikuba era yaŋŋamba okuggyako bye yali taleese bye yaleeta gye yabitwala baabimubowako byonna ne ssente ze yali ataddemu ne zifiira awo naye bokisi emu oba bbiri ze yali asigazza yampa kopi bbiri. Kankubuyire ku nsonga eyo ninako kopi bbiri sebo. Bwe nali nkyali mukuŋŋaanya wa New Vision era yali nkola ekyali nkola okufuna ebitabo ebitutumu ne mujjamu ne mulwaninga abantu ekisooka kyagaza abantu okunoonya ekitabo ekyo okunoonya ne bakisoma. N'ekyo waaliwo enteesa ku New Vision tukole serialization y'ekitabo ekyo The Discretion of My Kingdom. Era ebbaluwa yajja okuva Mengo nti temugeza teyava mu chambers ziri ezabanga ku Diamond Trust. Nekimanyi yava Mengo mugeza kemwageza ne mwepampalika munaatulaba akanatuvaamu kale kati otegedde ebizibu Mustafa Mutyaba bye yafuna. Charles Romsha nabuuza abantu ensi yino okugivuga nga Putin bwagira kati abatuuliriza Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mukulu Kakande tabawadde background twasinzire sijja kubyogera sebo tofaayo twasinzire okwogera ku by'obufuzi benasanga Mayanja Kachama no minile Mayanja Nkanji abo bati berondwa nga tuyina butandika kumugamba bribe. I don't think it bali balina idea engeri gye basobola n'okuziyiya kumantu wano waliwo opportunity ku mulembe gwa politicians abaliwo leero naye mukulu kana bw'olaba ensi nga worship ng'esinze ebyensi neta tunulira values ezo tayagala kutunula kweza Bible ne Quran eza Katonda then manya nti ensi egenda kuli abo abagisinza egenda bamalawo okununulibwa kw'abanafu kusembedde ojaganyanga. Haruna mbuza abantu nti leero mutandikidde mu nsonga za nnaku naye wiiki eri ewedde ssebo muganda waffe Muhammad Kisambira Kakanda ono yali amumanyi bulungi nnyo yali ambasada waffe mu ggwanga lya Iran naye twamuziika Saballah Musaasire naye mbadde oludde okubeera wano lutwali wano ambasada yali afudde kituufu. Mubadde mwogera ku mugenzi ate kanaabi nali mmanyi eddiini tekkiriza kutambuza bafu naye tugende maaso ebimu ojja kubiyiga mpolampola naye mulimu weeva mugambe nze gye ndi mbisoma kitegeerera nga mubadde Seyabu yafa nentegeera nti all animals are equal. kati ate Yesu weiva
naye someone mwaza mwayiko sebo mu byeri mu kereziya ne mu ddiini tetubeeramu na equality esingako teeka bwe ligamba bwe liti ffenna kakanda aleme kubanga oli omulamuzi gwayogeddeko agamba nti the bible says Psalms bikyani n'ateeka mu judgment osigala awo naye mubadde mwogera ku bantu nga omugenzi Ssentogo nti ng'oggyeko kye mbadde mugamba nti ne ba businessmen oba abantu abazimba nationals boolaba nga banywevu ne bazimba ebintu byabwe olw'omukyana yagandi nga tebiyimiriddeewo ku bukuusa ne babeera nga baalina ne passion gye mwogerako ebyobufuzi kuba Ssentogo yali musajja muwagizi wa DP era ndowooza yateekangamu kinene naye nga tateekamu nti afunemu wabula yalowooza nti values za DP mu kiseera ekyo eri tetwogera ku DP eno eri neno naye weekyo neno weekyo nze njogera ku eri nga alaba nti esobola okutwala eggwanga mu ki naye because ni asimogerere ya joining Museveni embeera bwe yajja ey'okubeera embeera bwe yajja n'ebeera bwetyo naye mukulu Kibazo ng'eyo tuvuddeyo ku bantu abo tutandika amawulire speed bibaddewo mu wiiki mangu nnyo tutandikire wabweru manyi mbadde ntunuulira mawulire gasooka ne gafulumaawo nti Masenare bamukoze eki afiiridde mu nnyonyi naye nga nti abadde ku lisiti y'abo ababadde mu nnyonyi Prigozini eke wange bwe twatuula bwe tuti story neefuluma nga BBC breaking news chwa ti Prigozini afiiridde killed ate the word was not dead was not that he has died, he is feared dead feared killed in a plane crash mwenagira bwenti nenjiraga mutabani wange naabwatuka naaseka nnyo nambuuza but where on earth did Prigozini think he was going to hide? Who dares the devil himself? naye nga bwaseka wali toyinawo kiboko kumpi kubanga abawagiza Putin bonna afuna akamwenyumwenyu naye ensi eno ekizibu question yali nti Prigozini okuzuukuka naga nti alumbye Moscow yali ye ekiwuka kyabadde kimungo oluma Moscow nogenda nokoma mukubo nodda ate nogenda oli muliraano oli bamuyitani naye kyenalabye Lukashenko ensi ekizibu kyeyina era twabaddeawo ne tugane naye era omulenzi yambuza naye daddy what if actually it isn't Putin? Would the world ever say bambi Putin nedda? naye ebyo byonna ndowooza bye tulina okugenda nga twebuuza kubanga ojjukira nti omukono gwe gugo gubadde gugenze mu West Africa nga gunywereddeyo leero we bukeeredde oli yagambye nti teyewunyiza nti yafudde naye nekitwala emyezi ebiri bulijjo balinda ka video akasembayo kamulaga nga ali mu Africa to be specific I think Mali we bukeeredde badde nga bagamba nti naye gye badde nti bambassador wa Bufaransa wa Bungereza wa Amerika nowa Nigeria batuviire naye ng'amaanyi gabadde kusinga gabadde tulina bamasinare baffe wano naye ng'ensimu naye baga nti akusinga kukubya golina Amerika ege nti Niger terina buyinza bugoba ambasada waffe wano basale wano tajja kuvaawo kirabidde nti Amerika erina abajaasi 1500 mu Niger ne Bufaransa but does the country have kakati kitegeeza it can chase an ambassador but not an embassy. No, you can actually do both. You can cross the embassy. Yes, you can terminate relations. Yes. I mean tiago abayisiraeli bano mudashika badachi yali simanyi osanga amateeka gakyuse kati kala Amerika bakigobe nga bakola naye mukulu Kibazo ensi ebadde ekyali awo anze nali ninawe njagala bagobe bagenda ne bawanika flag ene yali weekend mu nsehemu
ne ngamba ensi eyo kakati wano wetwagalira okulaba obusajja bwe bawanika flaga ya rainbow nga muyina etteeka mubagambe mugiwanuleyo oba mutwamuke. Sebo mukolo kibazo ngereka kamaliriza amawulire mangu kubanga wiiki ebaddemu ebintu ebyewunyisa biwerako. Webukeeredde olwaleero nga omu ku bakungu ba Spain ku by'omupiira bamugamba alekulire yaganye naye agamba nti I want to resign. Ensonga yakoze iki ekimulesere butawaana mukulu kibazo nzimba story yange mukulu naye sebo ng'ensonga kakane nga editor wa Vision bayina police nga bo womalira okusoma paragraph esooka story oba ogisomye kati ye kanaabi ayagala kuwandika feature asooka kuwandika luzungu lunyunyutuvu asoma nga omukalabanda ga wiiki naye ono ndooze yamutendeka nkitegeera lwaki ali bw'atyo. Abantu nga musajja mukulu oyo yaganga nti ng'ayina musajja waganga nyumizaamu katono sebo tutuuse wali kibaza badde yambadde radio ekyo kiwedde we yafunayo ebigambo 10 ye n'ateekamu oluganda lwe nga bwalwagala enkya ne kujabagidde naye sebo gwe mutapute nga bwe mukulu kibazo mbadde ntunuulira ensonga eno yaga nti omukungu ono yagenda n'anywegera omu ku basambi b'omupiira omukyala musajja wa mukazi mu lujjudde oluvannyuma lwa Spain okuwangula ekikopo ky'ensi yonna eky'omupiira gw'abakyala. Naye ekisinza okunewunyisa mu mawulire gano nga baga nti ekikolwa kye mu luzungu mujja kunyamba mu abalumanyi kiri immoral. yakola ebintu bibiri ekyo kikyokubiri yasooka neyekwatakwata mu bifo ebyekyama ng'aliraanye Queen nga Queen ali ne muwala we yakati musajja wakika kyona ate ekigwa tekinaggwa naakola ekyo kyoyogeddeko naye atwamuke mukolo kibazo mangu ago BBC ng'agantu omukazi yali tayagala n'enkomawo ewaffe n'ensanga nga World Bank sebo naye ga nti Uganda yakola ekyekivve okuyisa etteeka erigaana abasajja n'abasajja okwagalana naye ngesebo gakyaliwo mu wiiki kubanga we bituukidde nga sipiika wiiki eno agambye ababaka nti ensonga ezo temuddayo kuzikola ki kuzoogerako. Mu ngeri y'emu New Vision n'ategeeza nti ne gavumenti eri mu nteeseganya okulaba nga ensonga ezo zigonjoolwa. Sipiika yayogera ne omwogezi wa gavumenti mukulu ofuna Opondo naye n'agattako naye ne wabaawo omwami omulala muyita Yunus Kakande naye akola mu ofiisi ya pulezidenti yabadde ekyankwanzi muganda wa John Kakande ono n'aga nti muganda wo n'aga nti we can survive tusobola okubeerawo nga World Bank tekoze ekitebaddewo wiiki eno mukulu kibazo kyekyo kyennyini nanti wiiki eno byakyuse kanaabi Parliament approved the loan. Era speaker mukulu Tayebwa yagambye ababaka abange mukama musiriikirireeko temuleekaana nnyo wawa omuto wa Kanaabi yabadde ali Asumani njagala kubuuza yabadde ku press conference nga abuukula njagala kubuuza ngo warwenshama basaalirwa muwendule kiki kubanga engeri gyatagalidde mu nsonga njagala kubuuza ngo warwenshama anti nange we neewuunyiza oli ali mmoro baagala aveewo naye basaalirwa omuyita mubi nkulukana njagala kubuuza ngo warwenshama kakati babawandiikidde tetugenda kuddayo kubawa ssente ate ku lwaki mutuula mu lukiiko to approve okubasaba speaker yabagambye mukulu Tayebwa yabagambye nti gavumenti tuliwo kugiyamba eri ekwasaganya ensonga zino mukasirise negotiating eri ku mavi ekuuta ekirevu ate mwe muli eno mufuumuula ebyo byo mukulu kibazo ate negotiation akola ki naye yagaye nti ffe tuliwo kuyamba okulanga embeera ekola ki andi muntaputa nti omusajja yenyini yayogera ki naye yali abuukula kyewuunyisa ate engeri kwekyo ku nsonga eyo naye kyewuunya ate bwe yakomyewo nga
muwombeefu ali mukama watandikidde eri nti America yagambye Niger nti yaffe tevaawo abalala oba bagenda Nigeria semuju yaŋŋamba nti kweholooni gye babadde bayisa nti Uganda teyayinaamu siteeke yonna. Uganda tegambangako nti mutuwe looni tuzimbe luno oluguudo ne luno nti World Bank yajja wano nega nti naye twabawa ssente gye ne muzimba enguudo zino ne zino naye ssente zaffe zifa olw'ensonga nti oli bw'aba afuluma ate jjaamu atandikira wano kati in addition ku zino ze mwakola mugenda kukola ne luno ssente bweziti nti teekako omukono kuliko ne grant kuliko $48 million grant kati bagamba nti bano bemwepankako bajja wano ne bababuulira n'ebyokukola ne bababuulira n'ez'okubawola naga nti tugenda kola luno na luno nga mmwe bw'oyogera okwepanga ffe tetwepankanga bo be baleeta endowooza yaabwe abantu baakola ebyabwe nga muganda bimalayo amawulire akulembedde sebo nina chief whip online Kisule Magala Katenda akayana agandi muleke kanabya amala amawulire mulemedde mu party alinga muganda we yabadde kyankwanzi naye ng'abuukula buli kyoyogera ng'akiwakanya wake mujja kumuzindaala omanyika nabya aludde okubeerawo kulo kibazo katugende maaso mu president kati ayagala kureviewinga bya wiiki 3 mangu nnyo naye n'atugamba wiiki eno nti mutulekerawo okwambala emivumba kubanga ezo engoye ezo eziri mu owino ze mulaba eyo n'awalala si bafu bokka si bonna abafu abeeru but that is incorrect ezo engoye muvumba is dumping eri bazitutunda wano ku bbeeyi eri wansi okusinga mu ggwanga lyabwe ekisooka ekyasesezza sikantu anansala mu maaso ng'ajja kwogera kuwolereza ngoye ze ez'abafu mitumba ez'abazungu abafu nja kumukurashinga omanyi President Moi mu 1980 yawera engoye enkadde baziyitanga mitumba kati nga bannakenya okuzifuna kyebakola bajja Uganda ne bamala ozoozaamu kati ng'oli ajja n'ensawo nga temuli mu lugoye lwonna najja n'azisuubula e Uganda n'addayo nga ngoye ze n'azizaayo naye intention ya President Moi yali deliberate yali yakukulaakulanya the textile mukulu kibazo ndowooza osaana eri yagaseeko nti omukulu Daniel Arap Moi Toroy Teach yali akitegedde Kabiyesi baba nti omusuubuzi Kakuza asinga mu ngoye ezo yali mukyala Kibaki, so his was to sabotage but John Kibaki. John ekisooka nti oyo akugamba abeera mukyamu by 1980 Mwai Kibaki Emilio yali vice president wa Daniel Toroy Teach Arap Moi we yawerera engoye muve mu parking kati oyo naye yabadde ayogera ng'alina okuddayo n'addamu n'akebera ku byafaayo ekineewuunyisizza kwe kubanga mwenna ate muli kweyo gundi naye temujjukira ti East African Community oba ne komesa basitulako ku nsonga y'emu eno naye kyenzijjukira wano ambasada wa America yali wano omukyala oli omukulu ono omuddugavu nga tannabakoze yaba yali Trump yasituka n'agenda ewooyo agambye nti anajja okubyogerera nja anandaba akanfaamu nangani mwana wattu eno ensonga gikoleki era byasirikira awo mpola mpola naye katulinde mukulu kibazo wiiki ebaddemu era ebirala ebyewunyisa tubadde tulaba aba senior ministers omukulu Otafiire ne Muhwezi nga boogera ku nsonga za number plates ez'emmotoka empya. Otafiire ng'atuga nti ye yawandiikira dda ne pulezidenti ensonga ezo n'azimugamba naye ebbaluwa ye tamanyi oba yakola ki eyinza okuba yabulira mukulu. Actually, I've seen the video. I think if you know our group, the complaint yava wa muzeyi wava muno. Yes, naye Muhwezi naye najja n'aga nti ositegeera munange kyayogera ensonga yali mu kabineti naye ekyasinza okunyumira mu nsonga yali amusuubira bw'aba talina kumanya yandize mu kabineti n'akireeza naye eyasinza okunyumira ye omona
Kenneth Olusegun omona yange Kenneth Olusegun omona muzeeyo tafiira abeere mugumu president yaddamu mu ngeri nnyingi olusayinza okubeera ku public rally oyinza okubeera ampuliriza Gasimbagane ne omwana yasomesa otafi Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios kibazo nzikiriza katono nnyo kuba obwedda omu ku bantu abanya mu wiiki eno mbaddemu ensonga endala enkulu gye mbadde ntunula eya accidents poliisi yatugambye nti mu myezi 6 bakarikodinga accidents oba abantu oba bafudde 242 mu myezi 6 nga ziva ku bubenje obubeera ku makubo mu muwendo gabanya amulabe ne bade bagandi munkola scientific ya bulijjo 12 mu meka poliisi yandibadde ekulaga nti mu kisala kyekimu omwaka oguwedde kyali kitya n'otunulira figures zombi si kwazimu baga nti mu bbanga lino lye babaze emyezi 6 guno omuwendo gwali tegunnaba kutuukayo mu police report kiba kitegeeza nti tufiirwa abantu 11.3 buli lunaku abantu 11 abafa mu accidents mu byonna ate ekyansobeddemu nti nga kamunyeemwemu omwogezi wa poliisi atali oli otafiire bwe yatugambye nti oluusi amulaba ng'alimba ono wa traffic yagambye njiga yadde atuwa no yalimba mwogere otafiire gagambye nti alimba enanga yagambye nti oluusi amulaba tajja mulaba nga strugglinga nga walimbyewo naye tatubuulira dirwali ono yadde mwogezi wa traffic police traffic simanyi oba oli yamutendeka naye kyeŋŋamba nti mu kutuwa teyatuwadde naye nti strategies ki poliisi zeeyina emu kuzo bakomezzaawo kawunyemu bakozizzaako fika salaama mukulu kanaabi ebyo byonna bitwale nga cautiously kubanga mu time yemu poliisi yagambye ndowooza accounting officer nti babasazeeko finance budget yagikukunyuddeko 130 billion bino byonna ebyogerwa ebyo kati bitagetinga ki how to make money. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira kiri ekyamoyi kyobadde oyogerako nina wana abaweerako kakanda tuwandiikireyo article ndaba kati ali mu Sunday Vision how to make money ng'oli mu poliisi kakanda atikoze nazo zijja bbalirirwe awandiika 3 ne balondamu emu bw'oba editor ng'ate oli wa New Vision ng'omanyi naani nannyini lupapula nga kakande yawandiika gw'okola otya ngipublishinga eri abagambye nti kiri kye mbadde mwogerako mwami Museveni kyayogerako ekyengoye kirungi nnyo bwe muba muli deliberate ng'ensi nti tukuza industry yaffe ya pamba tukuza industry the whole chain muyina okuba nga mugiinvestinzemu olugendo lwonna mpaka gye lukoma n'olyoka ogamba nti kati mpeze nti ku ebyo yandiweereddeko n'engatta enkadde amaliba gano agava mu lufula wano ebyo kati nze mbigattako amaliba gano agava mu lufula wano mu meat packers wa ne gabeera nga gagenda mu tannery bakolemu engatto wano oba si kyo empera endala ya musolo gw'oyongeza bwongeza musolo ku ngatto n'ogwongeza ne gutuuka mbire so you make them ngoye tezibeera nkadde and worse tezibeera nkadde Romshana it's just dumping yes and no Romshana mbiseeko mu nsi walaga tu debating ku nsonga eyo oba just in passing mukulu kibazo omukulu ono ebirangiro bye first of all nange nkyali mu batoma kubanga sigwe gusoose bakigezaako n'ababoggolera nti mwagowa Rwanda bagijjayo bansonga eyo kuwera mivumba ekyo secondly by the way in all fairness kyewuunyisa emivumba okujja mu kitundu kino ekya East African gyagendanga Rwanda
tejajjanga Uganda, tejajjanga Kenya, jagendanga Kigali nga yeri abanaku be batwalira engoye ezo mu myaka gy'ensanvu namusabye Amini awo olwo na Uganda ne batandika ogijjanga ekigali ne gijja wano era gyavanga Kigali oluvannyuma negenda nga gigaziwa ne biga ndowooza mukibazo yamanya Oluswayiri nebirala naye kaakati Bannakenya bo bagiyita mitumba. Kaakati ekikulu kiri nti se global trade era ogirwanyisa Museveni ateekwa kwesiba bbiri naye ekyokubiri by the way nsubira oli mutuufu nti twetaaga gavumenti ejje ne comprehensive policy ku nsonga eyo nti by the way oyinza okulowooza nti engoye ezo enkadde n'engato enkadde zeziri most destructive. Nja kutegeeza bw'ogenda downtown nsubira abasinga okuhaatinga local industry baleeta empya ezitalina quality ebirowoozebwa nti mpya nnungi naye nga they are total out. Romshana, just one. Akati alwa yangamba saaliwo babuuza bagamba Amin Uganda temuli sukali. Are you sure mu Uganda temuli sukali? Abakulimba jangu state house olabe. They have sugar in the state house. Akati mukulu Museveni bwaba ayambala alina wardrobe nungi tamanyi probably tamanyi kiri mu Uganda that abantu kwambala is problematic. Tetwambala zino empale zaffe z'emitwalo 3-4 katufa wa middle class ate lwakantu tweyagalidde. The other yesterday but one nagenze kwawo ku Muwanga watuukidde. So, member of parliament is the biggest market for suits. Enkadde. Oh. By the way, John. Some of them even fail to pay. Just hold there. Simanyi mudu za Muwanga sagala kumubuuza gwe bibyo byavuddewa. So Muwanga esati yalimya class ayambala Ralph Lauren. Ate ezo sanga ndo era kamera focus nze ku logo. Muwanga ayambadde Ralph Lauren. Ralph Lauren naye abeera eri. Ngeri munangani. Mulimu bread. Era bakubuuza oyagala first, second. Naye se obeera n'omwoyo. Kubanga oli mupi ogisani Ralph Lauren. Kuba no genda mu kikubo noonye mundibota. Tetuzinonya mundibota. Abaana bazireta. Ebayo omwana akugirayo. Omwana direta mu office. Nagamba eri etya. Naye tabimanyeyo. Wegezamu. Tekirimu. You see. Nze sagala gamba nze omanyi obulamu bwange. Byonna mbibadde. Charles mbaddeko ku street. Njalo jenyina mubale mu public life. I've been a street boy. Nga tusisinkana nga nonya kyamisana kyokka. Nempite waka nabi wali nengamba waliwo ezekyamisana nensanga l'omushana nemugamba waliwo ka transport. Sebo basinka. Ayo n'omutwalo gwange. Nebanga akagutasula emirundi emeka. Ante ey'omwavu. There is nothing gratifying like feeding a fighter. Waliwo gwe nawo wali mutwalo and that guy saved my life. There was a time wahuru mu yali Christmas. Yali idi ndowooza. Nga sinamu n'ekikumi. Ngati enkya tugenda mu idi. Nabaawo omuntu yampayo emitwalo by that time 50k. Namusange ennaku ezo. Nemwebazaamu akenjawulo. So, ekyesaati enkadde. Engoye enkadde. Si kipya. Bantu bangi bolowooza nti banyumye. Nenga bali mu nkadde. Nobasanga nga banyumye nga bali mu nkadde. Naye simanyi nzizere timu kati simanyi bulungi mulagwe mbadde mu. Omukulu yaziweze. No, ekyokuziwera first of all nawuliriza isa Sekitto. Kandeke kwekwotinga. Nawuliriza isa Sekitto. Naga nti nedda.
yakoze example nti akasimu kano kakoloboza kati ze tulina mama ng'agiyita koloboza yangamba eyo koloboza saagala n'eri ey'amapeesa tewawera y'amapeesa yegoba bwegobi mu katale waleeta koloboza nga better technology ali affordable ali accessible kati omuvumba lwaki teguli teri muntu azaalibwa nayagala kugenda olwakuba Museveni kufuna nyambalimu no problem ya Museveni nti amaze emyaka president ya Museveni by the way ng'omuntu tabeerangako nga tali ku consolidated fund lwatabadde ku consolidated fund ng'ali mutale yatunyaganga ezaffe so takolangako Museveni okukola kwakoze abeere ne faamu weyabeerere wa muzeeyi byanyima yali kuki yali student ng'era bamuwa nga tena byanyima ayinawo era ye bwe yali obubi even then he was on basale Museveni yali ku basale ekyokubiri ne be yali obubi yafuuka president ne bwe yali obubi Museveni era yafuna n'asenga ow'omugagga byanyima teyasenga wa munaku. So he has never lived real life. This gentleman. No, let's analyze the person of Museveni. Museveni ng'omuntu one current generation yaba Museveni yesinze okubeera very disappointing. Bagaya abo Tawandika ngako application 10 zona zili rejected. Job application nga zili so he doesn't know what it is. He has never sat for an interview. No yogero oluzungu lwone lugwamu ne bakuweereza regret. Omwana n'akuddamu nti twatunudde mu mpapula zo ne tusaana nti wabadde odisavinga ne ku lw'ensonga tugiterese omukisa lwe gunajja oyo naabeera mulungi oyogera oluzungu lwo mu interview n'olukamula n'osiba ettaayi ne bamala ne bakuweereza regret. Ate Museveni gwolaba teri mutabani we teri mwana we teri muzzukulu. Who was his shlit? Bagamba for reference tu atoyo babiri be yakozesaako kati kimbadde njagala kubanye twonge onayogera bino yali abaddeko mulamu bwaffe bwe tuyitamu obuyinike abaana be because mu kaseera ke yandibaddeko omuyinike yali labor leader ng'alina ganga egenda n'enyaganyaga n'ereeta nga ye gavana agenda okuwumulako Sweden. Emwanyi z'egundi zonna ezo z'Masaka eza cooperative bazinyaga babanka bazinyaga. So no I want to analyze the person this person ayogera bino point you will miss the point. Nzembade Kazindalo mukulu kakanda abadaga neba MP mukuba line ku Muwanga. Yes, and never MP kakati erinnya lyotasobola kwatula eri essaati Muwanga gyakoze kati n'otugamba engeri gye muzifuna abavubuka bagende ne bagende babasanga mu ne bagende bakusanga in other words parliament ejjudde abatembi. It is okay era bana bajjayo abambaze abatembi bagendayo ate si batembeyi bokka ne ba technocrat bangi mu maofisi gaabwe abo abakyala bagendayo n'abaami ne bajja ne bakuletera essaati. So that's another mode of trade. That's another bakuba akasimu naga ndi mwami kibazo leero tusaze engatto ndeete ba PS bani nga banyumye yalowooza nti banyumye n'atamanya nti zalingoye z'abazungu. kakati therefore I therefore propose kyongereko I therefore propose and State House corruption unity egende ewulirize zino zayambala baba mugamba nti ye fashion yajejirira oba oliawo ng'abaana bamuwaziri kakati yayogera figure ndo nawe jimanyi. Yes, figure njimanyi egulengo yeze buli mwaka kakati every year so oyo guy tumuleke mu myaka 4 alina byatamanyi mwe mulowooza ku ngoye mugende abantu gye beebaka mu buliri amasuuka bulangiti mwe mulowooza ku ngoye actually the ngoye is osobola ofuna essaati ey'omutwalo
naye abantu ab'ebika Muwanga it's bad. Sebo katugatteko. Bw'oyita ku Namirembe Road awo lwakuba kati nakivubo waffe yali yavaawo naye bwe twayitanga eyo osanga batunda obuleega osanga batunda underwear socks MP Kateshumba yatwala nikaza abakyala eziriused iwabo leka nawe yes it yazigaba naye mukulu kibazo so mbadde njagamba buli nti the extent najimanya takkirizika yes naye nga lye reality second kyovala bannayuganda bulire buli generation efune leader waayo kati Museveni oyo with due respect nze ndowooza alimuka out of touch ne reality ate alina obuzibu ti omuntu amukuba akaama ng'akwata omuzindaalo kasi omumatiza booti n'omunyonyola ne bimuyingira ng'akwata emyaka 4 Gasimbagane ne bannamawulire oteeka okuba nga oli very talented okusigala nga oli connected n'abantu Haruna nga you're winding up on that issue omanyi for me ekisooka nti president ayinza okuba nga bagamba nga the bull's eye ng'agimisinga right now kakandi abadde akonda ku nsonga emu ku bizibu byaffe ebisinga obunene ye low quality trade ya apparels oba engoye n'ebirala eve China baleeta wano amasaati ng'omuntu ajambalamu omulundi gumu neggwawo engatto kakati ebyo actually biri more dangerous engatto ojambala omulundi gumu disposable biri more dangerous ku katale n'okusinga Emivumba mwami Museveni gyayogerako to the extent that olaba abantu otuuka omuntu ng'ali wano si middle income ng'ayinamuuko obutonotono bw'agira ati nanga nti okugula ekipya baŋŋendere mu wino banzigireyo to the extent that mwami Museveni zaayita enkadde abaana baayiga kati bakwata empya ne bazijja ku Nabugabo ne bazitwala mu wino ne bazifunyaafunya ne bazitunda ng'enkadde. Uganda is such a country that omuntu akwata engatta empya brand new n'agikuuta ku kolansi erabike ng'enkadde asobole okugiguza Bannayuganda. Kati Bannayuganda bali ku eyo level nti ye ayagala neno mpya sigigula njagala nkadde oli n'agikuutako ebeere ng'erabika ate sebo kankubuuze mukulu kibazo because we failed to control the quality of the new textile and apparel industry. Mukulu kibazo nze ebifaananyi bye nalabye omukulu ng'aggulawo factories ezo nalabye byalaani salabye ekkolero lya ngoye yabadde Mbale salabye ekkolero lya ngoye nalabye byandaani yabadde ku Grace. Kakati kambabulire mwe temunatambula wano nga tuli mu covid wali erugogo wali omusajja oyo ayinawo factory twamuwa buwumbi bwa sente tugenda okutuukayo nga kyeyakoze ayina ebyalaani yagenze n'aleeta engoye bino ebijoola abantu ne batandika okutunda ki engoye nga ye zaagamba nti zaakola kati nze nyina obuzibu twali tukula waliwo yamato twali tukula waliwo engato gye bayita bata waliwo ujil yali ujil waliwo ujiru waliwo naitiru ekawempe twalina rayon textiles twagendanga okukula ng'abaana abato bwe boyagala okulaba ekintu ekyangu ennyo abaana abato mu masomero ng'osanga omwana nga buli somero ayambadde saati ya jinja n'empale ya kaki made in Uganda. Kyetwagala okubuuza bwana President nga tunakola pronouncement eno first of all tugiteeke mu perspective nti okurevivinga just the cotton industry in Uganda what will it take tatandikire ne kuteera end atubulire how much cotton do we produce ate kamba batamanyi nti ne cotton gwe tuproducinga ali ku state subsidy eyo cotton gundi eyo buli kiseera gye tuwadde sente direct tugiwadde ne tax holidays so abo bonna bayogerako baliko oxygen ya state n'ogiswitching off like this omulundi gumu tajja kuona factory neji kyovala baagala kijinji kya government mukulu kibazo badde njagala kutunuulira beyond
mukulu kakanda alina we yagambye naye waliwo akwakyuzinze mbw'oyogera nnyo sirikako bakuwulira mwami gali wange message etuuse otuyambye ssebo message eno nze bwe natunuddemu the biggest supplier ziyise mivumba oba used clothes this USA yesinga okuweereza oba mu Africa latest figures China is overtaking the West. Yeah. Enga ebadde trade nekugambye nti abakulembeze ba East Africa basooka ne benyanyamula nyaga nti emivumba tugikola ki tugigobye twagala naffe tuzimbe egundi ezaffe biki bambasada gwali mulimu gwabwe munene nnyo ng'owa America yakulembedde eno message yaffe oba erina gwegamba nti bwe muba kale nga World Bank naffe emivumba tugikoze eki ekyo nakyo njagala abantu bakinterrogating tuyinza okuba nga tuli wano tukayana nnyo nga waliwo gwe Gasimbagane ne bannamawulire some useful information kubanga mukulu Muwanga ayogedde ku issue ya pamba bwe twali tugenda China ndo mukulu kanabyone buzijukira omusajja yatunyonyola omuchina by the way yali ku embassy yawe ensi ekyuse nnyo mu bintu bingi omuchina yatutegeeza nti actually America yemu ku nsi ezisinga okulima pamba up to today naye pamba asinga takyamukolamu ngoye amutunda butunzi era abachina awo bettanirawo nnyo bagula pamba wa America ne bamutwala China kubanga textile industry America bagivaako baga nti etubale biseera abachina bakole engoye batuweereze jeans tewechagana kulima usi pamba bobanga cost of production making a sense wano kati okutegera butegeezi nti abalimi baagaana okulima pamba papasire tafuna zero value crop osobola okumusubula gyava cotton gyali n'omuleeta n'okola engoye actually osobola n'okuleeta endibota Vietnam yemu ku nsi ezisinga okukola engoye Vietnam efuna endibota I think companies singo obunene designer companies ba Gap ba Ralph Lauren ba bona bakolera Vietnam oli ateeka standard naga nti standard yaffe efaanana bweti ne bweti bo ne bateeka factory Vietnam labor ali fairly cheap ne baleeta endibota okuva Taiwan n'okuva China aga nti zisalire wano zitungire wano kola bwoti gwe n'obeera nga gwokola omulimu oguwedde ye n'atikka n'atwala ewuwe ogwo nagwo bwe tuba tugukoze deliberately ne tugaa nti ffe tujja kukola wano nti wano factory zijja kujja abantu baffe babikole wano bigende mu butale gye bugenda kyandibaddemu ensa naye omukulu bw'azuukuka n'aga nti wera nze actually nandisanyuse nnyo ng'agambye abatambudde Muwanga ono ne Kakande yagenda China naye Kakande teyagenda mu katale eggwanzu bamanyi twatuukayo mwatuuka mu katale bw'otuuka mu katale obeera very specific otwalawa bw'ogaa nti ngenda Egypt bakugambirawo bino tobikola ki tobitwala tebijja kutuuka bw'ogaa nti ngenda South Africa baga nti bino tobitwala wanawalala baga same nga goga nti same go determininga your money determines the quality joleta oli yagamba bagambe same tebamutunda mu China oli yagamba munne tebamutunda ye waabwe mu oli yali ayagala tairo oli nga this same biscuit kati atugamba biscuit nga oli alowooza ndowooza efaanana biscuit there is another element nga kyategeeza emenyekanga biscuit there is another element omuwuliza gyaleese nti zino engoye zebakola eri balina ekizibu wowe bazisuula after nga zimaze okukaddiwa no not damp kuzisuula dispose them off because zonoona environment kakati ne babasalamu bazibaweere bwereere muzambalemu for 6 months muzisuule wammwe zonoona environment. It's one of the reasons why Ghana has banning omanyi kibe ogenze oyogera ku same niwalo je twadde ne romushana
nembagamba waliwo same movement tewali waliwo same movement mu Uganda ine ya MK Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba pera kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi nina ensonga bbiri njagala obudde tubugabane bubeerenga bumala obusigaddeyo esooka ya number plates eyokubiri eyo yonja kutandika na Muwanga bweneetuuka Parliament yayisize etteeka lya narcotics n'eki psycho prohibition and control tukoze bubi tabuze kuba nalabye ku floor nga ne Muwanga namulaba luli olutali luno nga era nga agamba Parliament nti abange muve ku butambala si butambala yokka erimu abayirungi naye wakiso wano n'egindi nga akyasimba ensonga ze ne John ya mayirungi sakas wa number plates bw'owuliriza nawuliriza General Tafire can border on the comical delivering a message ye nge borderinga muku kibozibozi ne effectively kubuulira government bwekola ganti wange nze nga minister wa internal affairs simanyi General Jim Muhwezi bwe yamuzeemu General Jim Muhwezi obutafaanana Otafiire is not a rich communicator yagenze mu busungu nalyokaga nti oyo agamba ki yandibuliza mu cabinet yandibadde akola bwati nti ate police emanyi yetamanyi is a good communicator bwebanga message ejira gwe nagamba oyo mwende mumu maliza yeye huyo bamutegeera kati awo nempuliriza nade nkugamba nti mubonna abayogera nawuliriza Commissioner General wa URA Musinguzi Rujochi ng'agamba komiti ya Parliament nga yeye mukunganya w'omusolo bamuwanga bano bayisa etteeka emyaka egiwezeeko emabega erya aggregating ebitongole bya government byonna okulaba nga URA ekunganya sente zaabyo kakande ne bobeera ogenda kusasula mwana kusoma Makerere ne bwebeera admission fee zigenda ku URA zonna ekigende ne bwobeera osasulira masannyalaze olwaleero naga nti osasulira application primary ne secondary schools naye egenda ku URA why was necessary mwemu even airtime wesimu URA is together but ono Commissioner General wa URA ajja kugamba nti tetumanyi enkunganya ya sente zino egenda kubeera etya ono akunganya agenda kusigaza meka fe we haven't been brought into the loop tetumanyi agenda kunganya meka agenda kusigaza meka what is going to be the cost of production what is nena akuba n'enduulu Commissioner General wandibadde omusuubira nti musanyufu nga bakunganya nyingi naga nti neno omusimbi guno ono gwagenda okukunganya mungi ku muntu wa bulijjo oyo Commissioner General wa URA agamba you wouldn't expect aba mu kanisa sebo you wouldn't expect URA ng'ekitongole okubeera nga kyekiga nti nga nyingi omunyigiriza nnyawe w'omusolo baffe Otafiire yagenze ku level ekigenda okujja n'omusolo ku company ezitakola magoba naye Otafiire yagenze ku level egamba nti wange nti eno company y'omurasha ejja tulina wano company ezikola ennamba lwaki tereese cheap n'ezituuza ku namba zino ne beegatta wamu mu kifo ky'okugjawo emirimu gino n'atubuulira ne due diligence gye baakola ekyo kyenandowooza nti ekiri build Uganda buy Uganda nalugamba nti ne due diligence gye twakola gye twagenda ng'ate ennamba si gye bazikolera ginti kati nga ali lost but for me eriyo ne data concern okwata national data ogikwase kampuni y'omurasha
where are your data protection mechanisms byonna? John? Mukulu kibazo nakyo kyogedde naye simanyi kubanga ebimu bwe bifuma amawulire ennaku zino oluusi obibuusabuusa naye nawuliddeko nti deputy speaker yawadde instruction nti issue eyo eva mu diiro teteese mu parliament ngamba wali aba parliament kitegeeza ki bwe bakomiti nga badde kyeŋŋamba bwe bakomiti badde nga byonna byonna okuteekamu otafiira ze annyonnyodde nti ekintu ekyo n'agamba nti ne ripooti ya poliisi twafuna ku Russia tugirina nsobola waako eyogera ku bantu abo nono n'ayanukula mukulu Jim Muhwezi gweyogeddeko kaakati ono deputy speaker aliwo kubanga oli mukyala yadde agenzi wa paapa n'agamba ebyo mubimama temuddayo kubyogerako. Kitegeeza ki? Nze mukulu kibazo sijja kugenda mu details ani afuna. Committees of Parliament work for and on behalf of the whole Parliament. Era emirimu egiri referred ku committees ezo ziteekwa kubeera nga ziyisizibwa session yonna. Speaker naga nti ekyo ndagidde quoting a rule based on a given rule kigendeyo committee eyo talina buyinza kulagira ku mulimu Parliament gwe committee naga nti guyimirire. Ekikulu kyolina okunoonya ani yamulagidde, ani yalagidde speaker ayimirize. Njagala kuyamba Muwanga. President sebo bagisetinga yali member wa committee eyo nga Kadaga yabatumye omukulu n'agandi ate munoonya biki ne Parliament tebaddayo kugitegeeza tewali ebyekasese. You see, president we yajja mu meeting eyo as a witness ngaba height yekasese je mirundi egimu gye ngenze ne tulaba ku president oyo yajja n'atone general olwatuka mu meeting yaliwo oli bya William nti wa ebyera soko bibambuuzaako bino William n'amugamba ensonga eyo eri mu kooti nolwekyo gwe tusobola kujoogerako. Committee tebagigaana, committee yasigala ekola. Era n'agamba naye there was a legal technicality. At least waliwo kye weekwasaako. Naye ku luno ono ayigambye bugambi ebyo mubiveeko. Naye kitegeeza ki mukulu kibazo aweŋŋenda ekisookera ddala Jim Muhwezi information akalifane nga ripooti eyo eyisibwa eya number plate Parliament bwe bagireeta n'egiyimiriza nga bagidebatinga yajjeta ku order paper. Ripooti eyo Parliament yagiyisa nga teyabadde ku order paper kimpukumpuku nga minister ali awo nga ne debate etandise speaker yali mu ntebe yomu yayisizza ekirangiriro kino Makiyo agamba nti order paper njamendinze ntaddeko kino Minister Muhoozi situka obuyinza abuyina. So the very speaker amending an order paper he can on request of Parliament whatever he can amend an order paper. Waliwo obuteekateeka bungi nnyo that flexibility bagimulekeramuko. Yes, first kati madeni yakugamba yes bino tebiringa lubuto nti bayingira baseka nfuluma bakaaba bino era byayingira bwe bityo kakande maliriza mukulu kibazo ng'owuliriza ensonga zonna ekisookera ddala ne Jim Muhwezi naye njagala ozibirire or reflecting in twina vehicle inspection. Abasajja ne bainvestinga mu facilities across Uganda empitirivu obungi. Ennaku zino ziriko auction. Nazira. They are selling them. Balabanga babalanga mawulire n'okuziyitako nziyiseeko. Buli w'ogiyitako eriko akapande. For sale. Mukulu kibazo. Bank property for sale. Era n'eyo gyoyogerako nayo baali bagiyisaawo mu ngeri yamayankwetu. Naye kino kiri kiti
bimwe ne bivaayo kaakati bikulaga ekintu. First of all, Jim Muhwezi yagenda okujja mu gavumenti nga project eyo yatandika dda n'omunnaffe mukama gwe yayita Tumwine nga street minister. Era Muhwezi bw'ayingirawo nga minister, abantu bamutandika okumwogerera amafuukuule ku nsonga eyo. N'aga bannange, nze gwe mukusifayinga munzikira bwereere. Nze eno project nagisangawo era nafuna specific instruction okuva eri appointing authority, the head of state, to implement. Sina to debate. My instruction is implement. To execute. Prosecute. Execute. Execute. Naye kali kitegeeza ki? Nze bwe ntunula engeri gye bitambulamu kindaga nti guno munyago, first of all. Guno munyago. Naye abali mu gavumenti bagukaayaniddemu kubanga waliwo obutakkaanya mu kulya. Omufuna? Yensonga lwaki olaba arms za gavumenti zikubagana nti ono n'ono ono agirumba, ono agamba nti ate ebbaluwa bagikweka. Lwaki bandikwesa ebbaluwa ya minisita? You can imagine. Abanga minisita. Yes. Naye otafiire si minisita bu minisita. Leka mavi ya kuku. Senior NRM ki? Kada. General. Omusajja w'ensiko. Kati bwe baba bakweka. Ebbaluwa ye. Naye mukwano gwange omona yamuzeemu. Omona yamugambye. President asobola okuddiramu ku laale. Asobola okuddamu ng'awandiika article mu mawulire. Ombo yotafiire. Otafiire omuyansanga ku madaala ga parliament nga nyina byenkaayanira. Ne mugamba nti ebintu eby'obuliri nangani. Negwe Muwanga olina by'otamanyi. Abaganda bagamba, simanyi Abanyankole bagamba nti kulumbe lw'ente. Olumbe lw'ente tekubambwa nsiro. Olumbe lw'ente tekubamba nsiro. Ebyobufuzi lumbe lwa nte. Buli mbwangezi. Ekala ekirenge. Kali naye yaddawo ng'ali mu lumbe lwa nte. Mbwangezi. Agenda okulaba batwala ebirenge. Batwala omutwe. Naga nange nfa n'ekibumba. Kyekyoba haakati nti guno munyago eyo project eyo. Eyo project eyo. Abo bagamba nti Barussia baddugavu. Abarussia baddugavu. These are not Russians of Putin. No. This is Ugandan Russians. Kakande kazike kuli. Aruna Kanabi ayinza okuba ne Aruna mu Russia. Omanyi Wagner ebadde mu Africa ng'eoperatinga. Omanyi waliwo kye batera okuyita news behind the news. Bade ndakugamba era otafiire ali ku rekodi. Beyali minister wa land eruzire eyo. Nga bagaba ettaka ne sweeper yamuwa. Muwanga olugambo. By the way, I don't think I don't think mu ministry baali bafunye minister gwe baayagala ng'otafiire. Abagagga bwe baali bagabana luzira. Ega nti toyinza kukola mu ministry eno n'oviiramu awo. Waliwo noono omusajja ave waweerwa omushana we naye musajja mulungi nnyo era abakola naye kasanga nti ndugu manya nti kikoze eki kiwedde oba tulina nusu 10 ye bw'aba alyako 7 abana balaleko 5 mwena mugenda Democratization of crime. There is honor among thieves. Naye mukulu kibazo ndooza ensonga eno tugitunuulire beyond kakanda yogedde bulungi nti abantu bakubagana ate ne Muwanga atuwadde summary nti kulumbe lw'ente tekuba ki tekubeera mbwansi kati bamusinguzi bonna batwalire muki owa URA nabo baalabe batwala ekirenge kubanga weebuuze ne parliament engeri kuba saategedde wabino ebintu all of a sudden nti Otafiire ali mu kakiiko ayogera ensonga ze tetalinaako nabakola ki
kati kyakyeze okwebuuza watubuulira nti eno ripoota akakiiko ko kekadde kabuulizaako yavudde mu prinale ne nani chairman w'akakiiko yabadde ani Kimoso gundi ono w'ennakawa bagenze omulala engineer bali mwezo baleese n'abamawulire bagenze okulambula simanyi namba place we zibeera tusanzeewo tenti yokka biki gangola ebintu byonna si sambala waliwo embwa engezi nazo eziga nti gwe waliwo akatuli we bayisaali tunulawo olabe ne wano gendawo ekyasembyeyo kitegeeza nti national interest teriiwo ekyo kyekiso kyenjagala okuddako nti bw'onoogenda okusoma eventually Joe monitor yakoze a very long story ku company bagiyita simanya gye bagamba ya number place nti tekolangako na mu bintu bino ebyo otafiire naye yabyogera okiraba nti simanyi n'ebintu byayo fleet management company nti gwe bwobeera n'ebimotoka byo 200 bo bakuteerako car trackers ne system ngo omonitaringe emmotoka zo n'ebyo ebyokukolagana naye nga si ye company Land Asia kakati ebyo byonna bw'omala obigattagatta nti abantu tuleme kwerabira pineti yakamala oba yaggwedde oba akyagenda mu maaso naye bamuleese nti oli mu kukola emmwanyi yasusse n'aga nti agenda kuzimba eddwaliro wano nalyo likola ki naye ekinsanyusa mu bintu byonna nti eventually embwa esinga obugezi etera okuvaayo era ku byemmwanyi baga nti muleme kwewozaawoza nze ki ze pineti n'ebyeddwaliro lijja genda mu maaso kati mukulu kibazo nze ndi mutunuulizi ninda kulaba ku number plates pineti yani muhweza akugambye nze nabisangawo otafiiraga mpandiikidde nannyini naye n'ebbaluwa simanyi oba yakola ki yatuuka omuna yamuzeemu teyamugende nti ebbaluwa yatuuka yagende omukulu waba asazeewo okuddamu ayina emitendera mingi nnyo oba channels nnyingi ayinza okwanukulirako nakugamba nti kola ki naye at the end of the day nze njagala bano bamuwanga batuyambe kubanga roolo yammwe kutunuulira ffe kutuyamba ani ayagala okulya sente badanti kanabi eriyo wane yabadde sharing n'agamba nti for once yawa credit Parliament ne Bannayuganda ku vehicle inspection project ng'emaze okubeera established enduulu bwe zaavuga ayina ekikutiya yakisuula ne kigwa ekikutiya tekinnagwa kyagwa kino ekyagundi kino tekinnaba naye agamba nti kweri enduulu yanoga kati kyawiipinga ku mulundi guno nti abalayo enduulu ebeere nga yanseenene kubanga nze kyasinza okunneewuunyisa nti ne institution evunaanyizibwa kukuuma munnayuganda n'ebibye internally ya poliisi ono agikulira ekitundu aga nayo temanyi otafiire yagambye tamanyi Jim n'atuga nti yo poliisi emanyi ye otafiire yatateekeddwa kumanya tikisoboka ezo zonna mboozi poliisi yeetuukira mu palamenti yeetuukira direct na vote yaayo omanyi buli mbwa esobola okuleeta sitore yaayo naye nga kyenoonya kumatiza ggwe poliisi yaavuddeyo neeyogera tubalinda Charles Romshana kati ku mbaga ku lumbe lw'ente eyo gonoonyako kikataago waliwo embwa bbiri waliwo engezi ate waliwo y'amaanyi kakati etera okukaaba ennyo engezi eyagala okuba ku nnyama eyo ey'amaanyi egiruma toliwulira ey'amaanyi ng'ekaaba yeeruma bulu omanya ebadde engezi ey'amaanyi ekoze eki ey'amaanyi egirumye kakati nekaaba ennyo olina okubuuza ani yagirumye kakati omanyi kyaza ayogera nali ffenna twali wano bwe twalina Chogamu ng'ajja wakati mu sakasi wa Chogamu supply ya vehicles okuzimba hoteli okusupplyinga ebintu natuuka ekiseera nga mu wiiki osinkana
ba ministers babiri basatu ab'enjawulo nga buli omu akuwa story ku munne n'akuwa detail yenkana bw'ati. Nina gwe nzijukira gwe nali ndowooza ali very powerful in government. Yajja nanga nti gundi yaleeta n'aleeta bino asobole okusupplyinga bino ne bino nampa n'empapula nga naye mutya mutunulira ndaba omusajja ono w'amaanyi bw'ayambala essuuti ebukala bw'ayambala essuuti ebukala naye nga ayisenze kapere nga yawayo oli wa first class nnyo essuuti ze zaajangako ku bibegabega kati nga mpa information kati nga mutunulira nga ngamba nti ono omusajja bwe tubala abantu ayinza okuba nga namba 2 mu government. Lwaki mumaanyi not mu kifo lwaki abiwanze lwaki alaajana byeyampa ate gwe yali alaajanako n'ampita nanga nti owaye jangu tuve ne mu nnyumba jangu tutuule mu kati nkubuulire abasajja bandi bubi olwabino nimbitunulira kakati tuli ku level eyo. Bali balwana at the other level, at cabinet level. You have ministers fighting at that level. Nenga mukama wabwe abatunulira butunulizi bwati n'atunula n'aseka. So kakati kunte yafudde etya. Yafudde? No, bayinza okuba bakyajeeto. Ente y'enfu. Ate ente y'enfu is the late Kawesi. Kigundu, General Kigundu, Major Kigundu, wamu n'abalala abattibwa. Because Mukulu Museveni wasinziira nagamba bano abatemu. Eno ye plan yange ey'okugyawo obutemu. So number plate eno eva mu kufa. This number plate eva mu mbaga. It's not about mbaga, it's about death. Tunaljawo tutya olumbe obutemu obumala w'abantu masheikhs n'abalala Mukulu Museveni waleetera proposal. Now Mukulu Museveni the information gye badde nyine previously simanyi oba yekyali yakulira the cabinet subcommittee on security because they divided the cabinet. We are security and that's the president and vice president and prime minister. But handling the cabinet handling security. And certainly Jim Wes mwatula kahindo tafire mwatula. Na bwolaba nga Jim Wes agamba. The public doesn't know that Otafire, as the Minister of Internal Affairs, the chair of the National Security Committee. Chairman wa National Security Committee. Tali in National Security Council Committee. Tali mu Q ne security proposal egenda okusolve bwogendeeyo ate baswala nnyo. It becomes a disaster. When you go in that area, you will know that you don't even have a state, you don't have a government. Kakati Kahindo Jima agamba ono yandabadde ambuuza nga tuli mu cabinet oba mukasirise mu lukungu mu cabinet but Kahindo tafiraga asina kyemmanyi. This means this matter tebagireeta mu cabinet because you see you can only say twagireeta mu cabinet nga Otafire taliyo. Now bogamba the national minister yandibadde yagikiikirira. Yes, bogamba nti the National Security Council where Otafire is the chair or probably the president. Police, IGP, heads of intelligence, ne CMI abo bonna bali mu crime. They are a technical committee. Bebande badde balaga that system. The National Security Council. But now let me go to the larger issue which jetubusiza amaaso. The larger issue should be eno system ekola. Before we even look at the cost. Anti kyekiri kyenkugambye nti bwe bagenzo gikolako due diligence baganje ekozeeko yokka. You see fleet tracking. No, you see when you're talking about due diligence, you are going now to look at the hardware. You see, you need to first look at due diligence, you even audit the software. And to see whether software or you are now in procurement. Oli ino okusoka nakuleetera ye n'agamba eno system bw'ogira bwoti kakati katuleete omuntu bamutidde wano emoloka ya emuse yeno. Now this see how we track kati yene ekutrackingira
kabeka seeing maybe kuna ma plate one mu camera. I don't know how the whole thing is designed. But that's what you should be looking at. Nga tunabagenda on installation of the hardware and the software. Eno yo idea ekola the way it was assembled can need to resolve this issue. And this is from 7 to answer. Because you are saying strategy eno ya kujawo use of vehicle omubutemu. Or eno system ya kuyamba soko. Soko is scene of crime officer. Scene of crime officer. Eina chemuyamba. When does it help? Because government emoroka nga bajibi wenzibe moroka kastanvao number plate njijawo. I just remove the number plate and throw it away and drive moroka nenjitwara mu garage. So if the chip is only in the number plate, it can't work. That is on the theft or robbery of vehicles. Bwe ngenda kosa moroka in doing murder, njiba ku kibazo nenjitwara, I use it in murder, I even drop it and continue. So how are you going to use the number plate to track means and assay? The only thing it can help. So in other words, have we audited this? Then the last one, the question of price of the number plate, where I'm seeing the George comes in. A bay tefanana. Aba boda tebafanana na bamoroka empya tebafanana na bamoroka nkadi. In other words, he's saying if you are driving a Land Cruiser VX in empya, to ina kusasora za vizi. Yes, but you see, it's about the number plate. So the cost ya moroka ya Benzi, why is it different? Why is the number plate ya Benzi different from ya boda? Why are there those differences? Same material. Because it's the same material, the same chip. Same size. It's the same size, same everything. Kuachi olio musaba million atono no musaba mitwala. Una subsidizing ono. What? Now, so why what? Onaganti awanyisa buwanyisa. Waliwa. Owenkadi. No, the borders, they don't pay the same price na Benzi. Kakati is bachibaza bavuga zino za ayo vizi. Chibaza avuga vizi. Muwanga. Omwana wabwe amusanga mu office. Waliwa. Go iyo gogenda wali n'olonda. Yenjawulo naye jagezaako okulaga. And you see what we needed to have looked at. Sente zino ze bakusaba oba million wa mtwalo chenda. Nsanvu. Whatever it is. On this number plate is for what? Is it for the hardware? Or za kuyamba in managing the scene of crime? Or za kuyamba in running an entire system oba satellite? Oba engereje bakizimbe. This is what Otafire and Jim Mwezi must be explaining to the committee. No kulaba nti yes, eventually kino kijja kuyamba in obliterating this price. Gasimbagane ne bannamawulire. Eriwe ennamba egula sente mmeka? Musasula sente mmeka mwe bakibazo? Simanyi. Nze nzisasulira musolo wamu. Promotion sijja mubuuza. Jiringe mtwala 5 bansabu. Kakati Peter Mvuga moroka. At least the number plate ipya. Muwanga. Wasasula mmeka? Number plate si Muvumba. Number plate ipya. Oroza akweyo oyagala moroka efulume. Peter omanyi abantu baffe. I think Romshana are raising a substantive security question. Yes, ekyokusokera ddala Peter, I sometimes Atono yatulanga ku internal defense and internal affairs committee. I sometimes think when Tula by Bannayuganda tebatera kumpa credit that is due. One ensonga eno nagyogerako mu budget report. Actually mu kino sarestinga nenda stinga yendala scandal. Yo na succeeding ogigoba yali mu tax policy. Bujjanga butono mu parliament. Bali balesentia muntu yena navuga nge motoka ajja kubanga ne license bili. A professional license. Nga waliwo license yechenjenje nendera bagita professional chi license. Nibabuza ene lyani professional entwala mu komesa. Ndwala wa license yo joina. Driving license. Entwala mu komesa countries entwala mu East Africa. Katerie nentwala wa. No, America tusobola kugenda yo ne license ya wano n'ovuga ne bene tusobola. Onokufuna yayo. Omuntu avuga ku ngudo za Uganda ne border zino. When I go to America be an expert. Tosobola. Kakati ekyo ne arresting irawo.
naye bannayuganda twaga tubategeeza ono ayogedde bulungi yes mukwano gwa kibazo eno nenja arrestinga buli muvuzi wa motoka ndowooza namusavinga in that one effort emitwalo ndowooza gyalinga 5 kati ekyokubiri eno is it a one off eno eya number plate yeyo kaje tuyina waliwo bukampuni bangi gwe Peter tobumanyi era ugendo ate abo bonna abakayana balina akalira kubo waliwo emu gye bayita sikpa ogimanyi yo omulimu gwayo kukoonako stamp ka digital stamp omanyi bekwasa genuine cause kanti waliwo tax evasion nene kati buli ekifuluma mu factory kati kiwe electronic digital stamp ebala nti ofulumiza ecupa z'amazzi mutwalo omutwalo mubuuza nti bwebanga kajasi ka digital stamp lwaki akabiya kanjawulo akamazzi kanjawulo akasoda kanjawulo akawisiki kanjawulo biri lwomukyala byabadde abuuza nebabuuza lwaki its just a stamp tunzaga nti sinziira ku value ya product nedda sebo this is just a stamp agula vodika teyandi muguze nga digital stamp yemu neya soda did you pay tax? It It's not about quality. the amount of taxes digital stamp because the tax value added tax eri ku product kano ka stamp kokka kokabala bubazi neno saa kuwota kanjawulo kusoda kanjawulo Ralph Lauren kakanda ayambadde ki tina linya zile zakakande zireke zakakande zijja gundi zavaako sebo eyakakande ejja ekyuma kyagikunya nnyo buli omu kati nayo China okujjako kanaabi nekakande ebatalina erikorebo nekibazo omunaalina korebo naye mmwe kanaaba atunula nalaye ng'atunulira omusajja kakati ako kokubiri waliwo enda bagita riponami riponami yo riponami baleeta tekinologi ne bamussa mu Uganda wano atulakinga amayumba gonna omujjukira agabapangisa n'agamba kati mbalina kati abo mbalina abo balandiro era omukulu ono Museveni n'abyogerera nnyo nekirimu nti buli akola kagundi kanafuna percentage ate ku musolo oba akoze oba temukoze kasa gwo muba mugusolooza nga yafuna sente kakati ne waliwo ne electronic printing nga twagala kugenda na ku printinga sente eyo yalimu bagiyita security Muwanga security printing naye wandigirese nandigirese anti okalesembayo nayo ogulame gweko waliyo eyo sebo weeri kyovola bakatonda yabagamba mwe babatya ennyo tikunaku olw'okubalibwa agenda kuziba emimwa gyammwe yakuwoza ekigendererwa kyali tumaleko programu mu mirembe so ogitegedde eyo era egenda kati n'okuprintinga sente ate banagiyisa ku printinga my sente friend tekawo abiri egenda n'okuprintinga sente yekuba obululu yekola obuki all valid passports became invalid bangambye nti the current gye mubadde mubuuza nti currently motor vehicle number plates ew'emitwalo 13,700 pikipiki ew'emitwalo 12.5 eziri proposed motorcycle exchange of old registration okuva ku nkadde okudda ku mpya 5,000 exchange of old registration for motor vehicles emitwalo 15 okuva ku nkadde okudda ku mpya emitwalo 15 okwozaamu emitwalo 7.5 kakati motorcycle duplicate motorcycle 7.5 kati naye motorcycle empya emitwalo 7 mu emitwalo 7.4 number plate ey'emmotoka empya emitwalo nayo 7 balinga nti motorcycle 15 empya nedda sebo zizino fees empya eri ku 7 both motoka
ne motocycle okwozaamu mu nkadde 15 bwe kubulako 7.7 kati naawe sitegedde ngula plate yemu chipu yemu yambuzeeko nvudde ku 7 ngenze ku 7.5 bagenda kuwa chipu ndala era bagenda kugiramu bagifune isi the whole thing is anze bampadde emiwendo David tumwebaze neyanziza public ebolde kati ekyokubiri waliwo common denominator waliwo ekintu ekiri common thread mu bino byonna tutuuka tutya wano ebi bibiri twakola etteeka bagiyita public procurement and disposal of public assets. Tibe tunabanga tugula ebintu ng'eggwanga gino gyemitendera gye tunayitangamo tunalanganga tunakolanga kini tulanga kati kibuze kyesooka oba bya security oba byaki ne bwolibanga oyagadde exemption for security onnyonnyola kati question eriwo eno process mwagiyitamu ekyokubiri common thread gibayita presidential directive bino byonna companies enjogedde zino tezakugenda mu public procurement process zonna zigenda gundi zibeera directed procured ng'omuntu ziva ku letter ya president yewa waiver ku procurement process a presidential directive kati the biggest threat ku Uganda eri mu maanyi ge tuwa president mu directive zino wezirizo he does but does he have power no bobogende muteeka does he have the he power doesn't have powers so ne mutwala si bino byoka by the way kakande you see the public doesn't know even a procurement He doesn't have the ojukira powers. yabana abagabana abakanaga gwe twala kono nawe twala kono kuzimba ddamu emu Mukulu. gye bagabana yisimba emu gye bagabana mu process eno yagwamu dda mukulu Muwanga eyagaba neyo si mukwano gwa Romshan yes and these are gentlemen abali alive mukulu Muwanga he doesn't have the oyo eyagaba naye Simba ye yali ampa empapula luli ku gundi ku chogamu ayambadde suuti zabanga za kawemba kitegeeza ki mukulu Muwanga kitegeeza nti ba president bangi si Museveni eka naye n'ensi endala bagezako kwa kyagezako kola naye enjawulo yaffe nabo nti mu system mu nsi erimu enkola ya democracy nga buli kimu kitambula bulungi kyantegeezeza nti ebitongole ebiri concerned yes byandikolinze president to order nti tolina authority to do this it's not in your powers Saabalwanyi because you see Saabalwanyi gwe okolinga tukoda nyamba bano abantu Kakande ne Muwanga balinga abazze eggulo mu Uganda mukomeewo no Yes. No more working system. you see Kitegeeza Kakande- ye yaddi nga bwe yakola ddi no system has collapsed. you see betuba tugenda ku apportioninga blame ku bintu genda wano nze I've been lucky enough kubeera mu processes nga mbaddeko mu parliament wano baali batwala ettaka lyenaggulu Yes. ku direct ne meeting yennyini ng'omusajja ga nti tugenda basi era mu terrorism kati the question is bisi security gye basinga okubbirako sente you see you flame a who then murdered actually Muwanga just you see, just there if- Muwanga omanyi Romshan bw'abadde ayogera bwe na reflect nze ne ŋŋamba oba madara ono instigatinga mada exactly asobole okufuna kufuna this You process remember when olwattaka weesi nga president ayogera nga yakafa yajjayo these directives security steps to take measures to take question ziriwo nti yali yazikolako di research ne kamera zajjanga direct yes zajjanga directive and nennyonnyola eggwanga teritemanyi nti the biggest internal borrowing kati emenya eggwanga ebadde paged ku security
bibadde ku situation ko kyetulina okuddamu twetegereze. Gasimbagane ne bannamawulire nti oli gwe bateebereza nti yatemula kwata chipo giteeke ku ntaana ye that they talk naye wotafuna eddiiro. So kakati finally tuva kana tsikuga twagala abantu bafa batuuliriza bategeere bulungi ekizibu we kikola ki we kiva tekizibu we kiva ekya Uganda basic line ziri biri bwana Museveni bino biri mu nyumba ya Minani. Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios zigikwanju ya John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Muwanga tusigaze eddakiika ntono nnyo. Mwaliise mutya erinnya lyazibuwadde ddyo? The narcotic and psychotropical. Oyo psychotropical oyo. Yes. Etteeka ly'enjagana amayirungi feeri bwe baliyita omanyi luli eri eyaŋŋamba nti kaakati tewakyaliwo tteeka nti liri simanyi lyakola litya kati wano wakati tewaliiwo tteeka naye ndowooza parliament finally yayisizza etteeka. Etteeka lino linafu okusinga liri eryaliwo. Lirwa lyonna lino litwayisiza linafu okusinga lye bajjeewo ne ani yalitaddemu obunafu era bino nzikanya nti n'abaago Muwanga nze njagala abantu ba bulijjo anti nkutwala ku ba bulijjo nkubulire kubanga nze nina gye mbadde mpita ewange gye nziika baganda bange bagenda kunkuba amayinja ewange gye nziika ewaffe ku kijja eriyo omuganda wange ayinako enjaga ye emabega eyo bagirima bayina ebisolo byabwe bayina ki ndowooza n'abantu baginywa naye bagiyina. Tuyina trend wano e Kampala naddala mu bamwogera luzungu baatandika okunywa enjaga ku caayi. Twali ne Romsha nono tuyina gye twakyali ewa munywanyi waffe ne bagiteeka ku flaska nze n'entunula eri nga nti anza awo sigenda kunywa ne ngamba Romsha na nywako Romsha na nanywa apano limba kibazo layira ekyanyamba nalaba kibazo nalaba izo salisi bitegeera nalaba kibazo nga tanywa tayagala kunywa ate nga aseka kati bwola kibazo nga aganywa seka omanyawo there is danger kyekyantaasa naye ekyo kyenjogera kiri permeable. Luli nawulira abeebutabika nga bagamba nti bannange ku bantu be twadmitinga wano abantu ebitundu 79 ku buli 100 bajja wano lwanjaga na mayirungi na biragalalagala n'omwenge yonna kakande batandika bwe batyo bwe mutyo bwe mwonoonya abantu but kati njagala Muwanga ng'oyogera ng'otunuulira muganda wange ayina ebikolo bye ebyenjaga emmanju kati onsibe enkalu ngamba njagala ng'oyogera njagala ng'otunuulira abantu eriyo ayina ebikolo bye ebyamayirungi gwe manyi nga kati yagala nkwogerera ebikimanyi oyina byagala nkwogere bimbulire nze mbyogere munywanyi wange Peter amayirungi n'enjaga n'etteeka liryo atiseka nsuke nkubulira omulamwa wabaddewo strong lobbyist yayagala okukyusa mu tteeka eryo naddala okuteekawo okulima enjaga eri commercial nga balina olukusa era mu tteeka muno ekyo bakifunye license basobola ogifuna license already badde bagirima mu large scale naye nga license teziri wera lined mu bateekako ne kali akagambo for medical purposes nekyala as a country kituna okwogera nti enjaga ye key ingredient mukola eddagala lingi mwagakola etteeka to legislate yourself mwejjemu mu pharmaceutical industry kati ekyo nekibeerawo so the net beneficiary mu kino kyetwabaddemu banjaga abalima commercial njaga olwaleero enjaga kyovulaba twaweze ne tuwa license mwakoze byombi andi kati gwali osanze contradiction eyo mu law nti you prohibit and your license prohibition your license ate nogamba nti ate osebo wano mukawaayiro kano ate oweze tebandigambe prohibition bagambe regulation by licensing tugambe a control
act ebeere control act Yeah. niko kyogenda kubeera nti Yeah, the appropriate title. ye appropriate title kati ne control act ng'erina kumatu tikiyinza okunafuya campaign mu drug abuse campaign eraga nti ateeka linafunafu litadde obutezi controls abantu bafu bamanyi tirina olya control kyova abamu bainsistinga nti bateeke mu kukola ki kakati amayirungi gano aga bulijjo kuteeka ekkadde lyonna eribadde mu Uganda biri byonna era byali byawerebwa dda enjaga kanabisi obenjogaye kanabisi opiamu biki era before this law byali biri unlawful ekipya kyokka ekyabaddewo kugatamu mayirungi amayirungi nga gayina law content tegayina na global science eraga tigabulabe nnyo argument y'abalinga eri nti giga starter wotandikira nti gakutandikako ogenda okuwulira nga tegakyamala kusitula dopamine graduatinga n'ogenda ku birala nokyo toyinza kulwana lutalo olwo n'olumala nga starter ogireseewo nolwekyo ne starter gikole ki giwere ku byonna era ne bateekako nti era ojja kufuna license kati license eyo ne bagijjo n'amayirungi nago nfuna license n'amayirungi agandi ojja kufuna license kati 2 businesses zigenda kujja mu Uganda nga bwolaba kati boyina osanga omuntu naga nti eyo ekibuga eyo nze nyina mining right ya wano wadde gwe pito oyina ettaka liryo kakande ye yagenda ne Kampala n'afuna license na processinga mining concession ya jina baliwo abaziina ez'ekkalamoja nga banakuti baayo tebazimanyi nazi yes abamu bazina nga ne gye bazifuna tebamanyiwo geography naye nga yayina license yatunula ku ecological gundi ene ya minerals n'apima pe naga nti awo map yagiraba n'agamba awo mumpeewo ki mining right n'agiteeka mu ki ninagwe nasinkana nga haziyina rights naye nga tamanyi na gye biri Muwanga atuyambe yebutambala agisabe mangu bazifuna dda Muwanga yangu ngende mbalala the bottom line nti etteeka twayisiza naye ku kyamayirungi twayisiza provision yemu eri yali mu tteeka lye bajjawo and the hybrid provision ye egamba eri mu section 90 subsection G muli yali mu subsection 89 subsection E egamba nti okay amayirungi mugaweze naye gobe aba gatuuka okuwerebwa si president lwanaasayininga lweganakoma go gajja kuvaayo ne special interest ku date minisita gyakoze ki John Kakande mbuli abagomera erimu tugamba gavumenti nti sooka okole ebintu bibiri ekisooka genda okole effective sensitization ku bantu ekyokubiri to disruptinga economic activity abruptly sooka oba providing alternative tugira tugaaya siga nti mugira mugaaya bottom line eri nti etteeka lyaweza amayirungi naye baba waddeyo time okuvaamu mpolampola John Kakande eddakiika emu mu dakiika emu mukulu ekibazo waliwo otandikiddewo enkugeeza ebimera bino ebyo mayirungi n'abalala enjaga n'ebirala birwanyisiddwa mu nsi yonna okumala ebbanga ddene nga tetunazaalibwa Afghanistan ayina popi naye weebuuze lwaki bikyaliwo kubanga eriyo ababikolamu akatale lwaki naguno gujwa enjaga ekyali mu Uganda kubanga erwanyisiddwa ebbanga ddene kitegeeza nti oluusi amateeka we gaba tegali reflecting a social reality tegalisobola kukola ndowooza obuzibu obuliwo nti bwendaba wateeka okubaawo control kituufu kanyoge ku njaga amayirungi Muwanga yasinga okugategeera enjaga sobonza amayirungi natuulanga n'abagagaayo enakivubo nga bayina eri gye tuyita honor among thieves omusajja atuula waggulu ku kisenyi wingi eri waggulu n'asuula ssente eri emabega w'ekisenge mu kisenyi ng'asuulayo nsuule bw'ati
abali wansi ebweru w'ekisaawe ne bazironda ne bamukasukira olusoggo lw'amayirungi olujja mu ssente ze nga tebalina na communication naye nga bali ku level ya trust eyo n'akasuka olusoggo ne lutuuka nga tamubbye ne bana abasajja naga nti apo abasajja tebabba enjaga yakabi nnyo kituufu naye ate nze ese generation y'abavubuka be nakula nabo bangi mbalaba naye ate kituufu nti naddala abalunzi bagyetaaga n'olwekyo nandirowoozezza nti mukola etteeka wandibaddewo some exception omuntu bamusanze n'omuti gumu ogw'enjaga awakaawe tagirimye ku commercial scale nti alina essamba sandirowooza nti ogwo kwandibadde musango n'omuti ogumu bagunywa kakande yaba naye oyalina eggana ly'enteezi kanguleke kakande nga bwempaka nabyo muzindalo nina babokisa be nabadde nabo mulumbe Peter kyotamanya but it's a tropical plant kati tropical plant gwegisimbayo omanyi nina ababokisa be nabadde nabo mulumbe awantu awamu banyambyeko nnyo ku security era mbeebaza naye wowo mulirwana wange ayina ebisolo embuzi mbizi ki kati mu nnimiro ye yabaddemu n'ebikolo bye ebiwera ebyenjaga babokisa bali basula kumpi awo we bwakeerera nga n'ebikolo babikuddeyo bagenze nabyo era yagenda okukya ku makya nga talinaawo si bikoola nga naye bo tebaategana bakuula bikolo ne bagenda nabyo kanaabi olukibazo ogwotambula naye bungereza ogimanyi bulungi oba London gy'omanyi bungereza sigimanyi yonna bungereza batamiivu balungi baguuli banywi era naye tebakiraba Wagner simanyi eyo nnyo naye balina babateekako nnyo control bungereza teyawera mwenge naye yabateekako control nene nnyo togunywanga essaawa tezinawera 6 balina ne wano ndaba n'emyaka bwe bannyuka balina n'essaawa onywa ndowooza oba paka ssaawa 4 ez'ekiro mulina okuba nga ekinywero kikoze eki kigaddewo era obamu obasanga nga banywa nankani mangu nnyo bakole ki n'alcoholic content ntonotono kyovola bwe bajja eno Uganda walagi ne bamutwala kati bo baamanya abantu baabwe nti baguuli naye obutatwonoonekako tukole ki teekawo controls ezo biki naye ne bizinesi bajagala kuba amakampuni ga bbiya galabika gakola ssente nnyingi ne wano ne mu covid ndowooza ababbiya baabaleka beera nga bakola ki pulezidenti ng'ajagala nnyo era olumu yatunenya nti mwe abasiraamu mutawanya abatamiivu baffe baba beenywera emyenge gyabwe nga nze bampa omusolo ate mwe nga mubakuba bbomu naye challenge enene gye tuyina Uganda abantu baffe naddala abali mu gavumenti ebiseera ebisinga amateeka bagakola nga beetunuulidde bo nga bwe bagenda okukola ki nga sipiika bwe yagambye bamuwanga nze nina abanywedde enjaga abanyonooneseeko yabadde ayogerera mu perspective mwendi bendabyeko eyo nayo bakulimba tebatandise kati enjaga abantu babadde baginywa naye bano abaatandika ogirima ku commercial basis babadde beetaaga protection ate era nga bebasobola okuteekawo kyalizirwa omushana amateeka gwe wagiwona kwolwo nesimanye eno musawuna gy'obeera kakati by the way there is these GMOs the genetically modified organisms ne herbicide glyphosate gyebakozesa badde nkyasoma na effects zaayo ebigenda okuva by the fourth generation nga the males abasajja tebakyalina spams zizaala byebikumeza ekiwalaata nga tonnatuuka njagala ontegeere it's a serious matter about existence ebiriwo okyali worried about amayirungi naki naye abazungu bye baleese the seeds ne herbicides zetukozesa omuzzukulu owokusatu owokuna ajja kuba nga talina capacity ekola spams so nga tazaala. So there are very many things threatening the existence of life and ate abazungu bakola ki abazungu babikola so bwo yogera tu regulation ma tuyingire mu global market manya pharmaceuticals yes okufa kwaffe
gye tugenda okukola gye kugenda okuva, so it's a big fight.